Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mbalamusizako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Mukama olw'amakya amalungi. This is morning breakfast. Amakya ga leero lunaku lukulu, lunaku lwa Mande, lunaku lupya, wiiki mpya, wiiki ya kusaba, wiiki ya kubeera mu maaso ga Mukama nga tumwegayira ku lw'eggwanga lyaffe Uganda, nga tumwegayira ku lwa buli ssekinnoomu, ku lw'abakulembeze, ku lw'aba decision maker bonna, ku bugazi bw'eggwanga lyaffe Uganda, ku lw'aba security, abamagye, abasirikale bonna mu buli kiti kyabwe, ku lwa buli mukulembeze okuva kwasookera ddala eri waggulu ku ntikko paka asembayo wansi ku kyalo eri ewaffe Masaka. So mu byonna twetaaga Katonda era tugenda musaba atuyambe. Ye Katonda amanyi ebiro n'ebiseera, era bino ebiro bye tulimu Katonda abimanyi, ye yabimanya era ye abimanyi. So katusabe. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale Katonda omwesigwa, weebale Katonda gwateekanika, weebale olw'ekirabo eky'obulamu, weebale Mukama olwa wiiki enkadde yonna Mukama gy'otuyisizaamu, weebale olw'omwaka guno gwatuyingizaamu 2021, omwezi gwe tulimu Mukama gwa Januari, ennaku z'omwezi olwaleero ziri 11. Tukwebaza omusumba omulungi, tukwebaza ku lw'obulamu bwaffe, tukwebaza ku lw'abannayuganda bonna ku bugazi bw'ensi eno abali mu Uganda, okuva booda ku booda, abali mu Uganda, abali mu buli kibuga kyonna ekikola Uganda, abali mu Kampala wakati mu Central, n'abali mu bibuga ebiri ku bugazi bwa Uganda byonna Mukama, n'abali mu byalo eyo yonna Mukama, abali ku booda ya Uganda Mukama, tubakwebaliza olw'ekirabo kyabwe eky'obulamu. Katonda ow'ekisa, tukakkana wansi w'omukono gwo Mukama nga tukwebaza ku lw'obulamu bwa famire zaffe, ku lw'obulamu bw'abaganda baffe, ku lw'obulamu bw'abazadde baffe, ku lw'obulamu bw'abaana baffe Mukama. Tuteeka eggwanga lyaffe Uganda mu maaso go Katonda ow'ekisa, tuteeka bannayuganda bonna mu maaso go, tuteekamu abazadde, mikwano gyaffe, baganda baffe, ab'ebyokwerinda bonna tubateeka mu maaso go Mukama, okuva ku ofiisi asembereyo ddala ku ntikko w'amaanyi eyeyita genero naani yenna, ebitiibwa byabwe Mukama sibimanyi, naye Katonda ow'ekisa ye gwasinga okubamanya Mukama. Bonna tubaleeta mu maaso go Mukama, tukusaba ekisa n'okusaasira wakati nga bakola emirimu gyabwe Mukama. Leka entiisa yeebeere ku bulamu bwa buli ssekinnoomu. Tusaba obukuumi okuva gy'oli Katonda ow'ekisa, tusaba obukuumi ku ggwanga lyaffe Uganda, tusaba obukuumi ku bannayuganda bonna Mukama, okutandika ne wiiki eno nnyini gye tutandikiddemu leero. Tusaba obukuumi olwaleero olw'Emmande, tusaba obukuumi eky'olwokubiri, tusaba obukuumi olwokusatu, tusaba obukuumi olwokuna, tusaba obukuumi olwokutaano, tusaba obukuumi olw'omukaaga, tusaba obukuumi olwa Sande, tutuuka okutuuka ku Mande ddako Mukama nga tuwavuye bujulizi. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, oli Katonda addamu esaala, bwe tusaba owulira. Katonda wange tukwegayiridde, gwe yatandika omulimu omulungi era gwe Mukama gw'olina okutuukiriza. Tukwegayiridde gwe Katonda omwesigwa, gwakuuma Isirayiri atebaka era atabongoota, gwe Katonda ow'ekisa eyeetoolooza Yerusaalemu ensozi. Katonda ow'ekisa kye tukusaba naffe wetoloze buli munnayuganda yenna gyali obukuumi. Tukusaba obukuumi ku buli munnayuganda, tukusaba obukuumi ku buli muntu yenna Mukama. Abakulembeze abeesimbyewo Mukama, okutandikira ku baagala obukulembeze bwa pulezidenti n'abo abaddako wansi abo okutuukira ddala ku beesimbyewo ku ba LC3. Katonda ow'ekisa, tubaleeta mu maaso go Mukama, tukusaba ekisa n'okusaasira. Wabeerewo Mukama okukkiriziganya, wabeerewo Mukama obumu, wabeerewo Mukama okukkiriza buli muntu yenna ekinaava wakati mu kulonda. Wabeewo okukkiriziganya Mukama nti waliwo alina okusinga era waliwo gwe bagenda okusinga. Katonda ow'ekisa, waleme kuyika musaayi, tugoba omwoyo ogwo mubi ogw'okuyiwa omusaayi, tugoba omuzimu gw'okuyiwa omusaayi, omuzimu gw'okufa Mukama tugugoba mu ggwanga lyaffe Uganda. Tukowoola emirembe ku ggwanga lyaffe Uganda, tukowoola emirembe Katonda ow'ekisa. Omusaayi gwo gwayika ku musaalaba Gologoosa nga guva mu mbiriisi zo Mukama, n'ogamba nti kiwedde nga kiwedde. Ogwo omusaayi gumala Katonda ow'ekisa. Leka waleme kubeerawo omusaayi mulala guyiika wakati mu zino ennaku eno wiiki etandise olwaleero. Tuteeka eggwanga lyaffe Uganda lyonna mu maaso go Mukama. Tukowoola omukono gwo gw'amaanyi ogwogerwako mu Isaya 59:1. Tiraba omukono gwo teguyimpa wadde n'okulokola tegukyayinza kulokola. Tukowoola omukono gwo Mukama ku ggwanga lyaffe Uganda, tukowoola omukono gwo ku ggwanga lyaffe Uganda. Omukono gwo Mukama tuguteeka ku ggwanga Uganda, tugukowoolako Mukama, gulokole
tukowole buli mukyala na buli mwami ali mu Uganda, n'abo abali mu abroad Mukama tubakowolyako omukono gwo, n'abo abali eyo ku nsalo ya Uganda yonna tubakowolyako omukono gwo, abali mu Central tubakowolerako omukono gwo, tukowoola omusaayi gwo Mukama. Tuleeta ebyokwerinda Mukama mu Uganda yonna, aba security Mukama, ab'amagye bonna abeerodiyo Mukama, na buli kiti kyonna ekigwamu buli muntu nga wa security. Katonda ow'ekisa tubaleeta mu maaso go, ye gwe Katonda wa Isirayiri ne Isaaka ne Yakobo, ye gwe Katonda wa Isirayiri gwe nannyini ggye. Amawanga gonna nga galina abakuumi baabo Mukama, ye gwe omukuumi asinga. Tukwegayidde eggwanga lyaffe Uganda lirina abasirikale abakola ku ky'obukuumi n'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, naye Mukama gwe bw'otakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Kyenva ndeeta abakuumi mu maaso go Mukama, abakuumi bateekeko omukono gwo, obateekeko ekisa kyo Mukama, obukuumi okuva gy'oli Mukama, obateekeko entiisa yo Mukama. Leka abakuumi bakuume emirembe watali kuyiwa musaayi. Leka ne bannayuganda obateekeko emirembe baleme kusoomooza ba security Mukama. Buli muntu apureyinge loolo ye Mukama, buli muntu akole omulimu gwe Mukama, buli muntu omuteekeko entiisa ku munne Mukama, buli muntu alabe nti buli muntu yeetaaga okubeera n'obulamu. Owa security akuuma omuntu alabe ng'amukuuma ng'amuleekera obulamu, n'omuntu wa bulijjo atayiri mukuumi naye alabe nga bwe wa security yeetaaga okubeera nga mulamu. Waleme kubeerawo omwoyo mubi guleetera abantu kucyankalanya banne. Era Mukama tulumbagana buli mwoyo gwo oguleetera ogwambala abantu, ogwo omwoyo gw'okwekyawa, omwoyo oguleeta okwecyankacyanga, omwoyo oguleeta akacyankalano, omwoyo ogwo tugugaana ku ggwanga lyaffe Uganda, omwoyo oguleetera bannayuganda okwecyangacyanga, okucyankalana gye biggwera nga bagadde bayingizaamu omwoyo gw'okwagala okwekalakaasa. Katonda ow'ekisa ogwo omwoyo tugulinyirira, tugumenyaamenya, tugukuba, tugwokya n'ekigambo kyo Mukama, kubanga ekigambo kyo nyondo, ekigambo kyo muliro ogwokya. Katonda ow'ekisa twokya buli mwoyo omubi oguviirako bannayuganda okucyankana n'okwecyagacyanga. Leka Mukama emirembe gyo gibukaale, leka emirembe gyo gibune wonna, leka omukono gwo ogw'amaanyi gulokole okuva ku nsonda ku nsonda, okuva ku bugazi bw'ekibuga Kampala okutuuka ne gikisembera n'ebibuga ebirala byonna ebiri mu Uganda. Tubibikka mu musaayi gwo Yesu, omusaayi gwo gwayira ku musaalaba Gologoosa, omusaayi gwo n'ogamba nti kiwedde nga kiwedde. Leka muzina ennaku waleme kubeerawo kuyiwa musaayi mulala. Katonda ow'ekisa weegulire ekitiibwa, byonna byonna nga biggwa nga bitambula nga bigenda mu maaso mu wiiki eno, wabeerewo emirimu buli kimu kitambule bulungi. Kwe kusaba kwange Mukama, weegulumize Katonda ow'ekisa eri ba decision maker abali waggulu. Katonda ow'ekisa baleme kusalawo mu kusalawo obubi, kyonna ekiva mu bitugenda mu maaso ekiva mu kulonda. Katonda ow'ekisa njagala gwoba otukoma ku mitima gy'abantu. Leka buli abadde ayina empaka n'amalala n'embazuulu n'okwegulumiza. Katonda ow'ekisa essaala eno ng'esabibwa, leka buli muntu agwemu ekyo ekimuleetera okubaka embazuulu n'okulalambala kw'omutima gwe. Wabeerewo okukkiriziganya Mukama, wabeerewo omukono gwo ogw'amaanyi ku ggwanga lyaffe Uganda, wabeerewo obukuumi Mukama, wabeerewo obukuumi Katonda ow'ekisa, obukuumi gwe okuva gy'oli. This is morning breakfast. Katonda ow'ekisa nkwegayiridde, nyongera okuteeka abantu bonna mu maaso go, abannayuganda abali mu Uganda abagenda okulonda, omuli n'abaana, omuli abakadde, omuli abavubuka. Abavubuka ba Uganda bonna baleeta mu maaso go, kubanga Mukama abavubuka be basinga ekitundutundu ekinene mu ggwanga lyaffe Uganda, bonna ku bugazi bw'ensi eno Mukama. Nkwegayiridde omukono gwo ogw'amaanyi gwe gusinga byonna, gwe guba gufuga eri abavubuka. Nkowoola emirembe ku ggwanga lyaffe Uganda, nkowoola emirembe ku lwa buli ssekinnoomu Mukama, buli muntu yenna ali mu Uganda. Leka ebibuga byonna ebiri mu Uganda eby'enjawulo, omuli ebibuga nga Mbale, ebibuga nga Mbalala, ebibuga nga Masaka, ebibuga nga Fort Portal, ebibuga nga Jjinja, bibugaane Mukama emirembe, waleme kubeerayo kwekalakaasa Mukama. Nkusaba emirembe eri Mukama abasirikale Mukama bakwasaganye eri emirembe, baleme Mukama kukola nsulu wakati nga bakuuma abantu n'abantu baabwe n'ebintu byabwe Mukama. Kwe kusaba kwange Mukama, leka omukono gwo gulabikire ku buli mukyala na buli mwami yenna gy'ali, n'atamanyi Katonda nkusaba Mukama omukono gwo gulabikire ku bulamu bwe, n'atakutegeera Mukama nkusaba omukono gwo gulabikire ku bulamu bwe, kubanga Mukama buli muntu yenna ali mu Uganda omuntu oyo wo, nga Bayibuli bw'esomesa Mukama nti ensi ya Mukama n'okugirako n'abantu abagirimu. Katonda ow'ekisa ensi Uganda ensi
gy'omukama ensi Uganda na buli agirimu mukama omuntu ng'alina omuliko gusibwanga gwa bulamu Katonda ow'ekisoyo omuntu wo Katonda ow'ekisajja abantu ebirowoozo ebibi mu maaso mu bulamu bwabwe mu matu gaabwe mu mitwe gyabwe abalowooza okukola obubi ku bannaabwe mukama nkwegayidde bakyuse oluvannyuma okuyita mu ssaala eno Katonda ow'ekisa kwe kusaba kwange weebale Yesu weebale mukama weebale omusumba omulungi weebale Yesu weebale Katonda omwesigwa weebale gwe Adamu okusaba weebale ku lw'eggwanga lyaffe Uganda weebale ku lw'eggwanga lyange Uganda weebale ku lw'abazadde bange weebale ku lwa mikwano gyange weebale ku lw'abaweereza weebale ku lwa buli ssekinnoomu mu maaso go naakusaba ku lw'eggwanga Uganda taata kwe kusaba kwange omusaayi ogwayika ku musalaba Gologoosa n'ogamba nti kiwedde nga kiwedde emirembe mukama gy'olangirya n'ogamba nti mbawa emirembe so si ng'ensi bwegaba emirembe naye nga gwe bwogaba emirembe gy'emirembe gyensabira ku bannayuganda bonna abali ku bugazi bw'ensi yonna ku bugazi bw'ensi eno n'abali mu Uganda wakati naddala abali mu Uganda mu central naddala abali mu central mukama nkiddamu naddala abali mu central mukama nga bwe wasuubiza nti nga bwogaba emirembe gibeere ku ffe Katonda ow'ekisa emirembe egyo ngikoowolera ku bannayuganda abali mu central mu linnya lya Yesu amiina. This is morning breakfast olowooza ngenda kusukkawo wano nedda ayagala okulokoka wuliriza tulina olunyiriri luvudde mu kitabo kya Yoswa essuula esooka olunyiriri olwokubiri lugamba bwe ruti Musa omuweereza wange afudde kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yorodaani. Abooluganda Yesu yabazibwe gano ge makya nebaza mukama ku lw'omwoyo omutukuvu nabadde mpuliriza wiiki ewedde yonna omusumba Jackie abadde aweereza mu morning breakfast nebaza mukama ku lulwe era ngulumiza mukama ku lw'obulamu bwe mwebaza nnyo ku lw'okuweereza kwabadde aweerezaamu bwe bityo ebintu ebigenda okutambula wembasobodde agenda kuba ng'ayimirira by Holy Spirit naye mwebaza by Holy Spirit mwebaza kubanga ate nina ekipya kye nafunye okuva mu ye oluusi ndeeta olunyiriri nga luno woolulaba wano ne ndwogerako ebigambo bitono ne ndujabuliza ate nensabayo essaala ntono ne mmala agende next ne ndeeta olunyiriri olulala naye nakifunye okuva mu ye by Holy Spirit nti olunyiriri no bw'olunyonnyola obulungi n'olunyonnyola omuntu olwaleero n'alutegeera by Holy Spirit naye n'alumubikkuli okusingako awo so kituyambako nnyo okubanga tosigala nga bw'oli ate n'oba ng'ofunye bulungi omwoyo wa mukama kyaba tuwadde ne tubaako n'olunaku lwe tujja okusabiramu so it depends sometimes nyinza otuleeta n'endunyonyolako bulungi ate nensabiramu oluusi nsobola otuleeta n'endunyonyolako nga kati ntusomye busomi naye ku lw'ekisa kya Katonda ajja tukozesa tujja kudda nalwo wulira emirembe ng'owuliriza morning breakfast wulira emirembe yonna gy'oli lekeraawo okweraliikirira ku lw'ebiyita ku social media n'abantu be batambuza emirembe kitandikira ku ggwe teri agenda kugamba nti emirembe nga giva gyali nga bagireeta ng'ekitereke siri wakwogera bingi ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga agamba nti ayi Yesu mpulidde bulungi ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amanya gange gano gogere gaddemu nate neera gaddemu mugambe nti ayi Yesu amanya gange gano gajje ebitabo by'okufa mangu ebitabo by'endwadde ebitabo by'okusiraana ogawandika ebitabo ky'obulamu n'omukisa n'okwangaala azemu ebigambo ebyo oli mulokole mukama akumpeere mukisa akunjagalire olunaku olungi Emmanuel.